teri kintu kiruma Muhoozi nga kulemererwa kukwata ka Bobby. Era teri kintu kimuluma nga kubeera nti akimanyi nti abasirikale mu UPDF n'abantu bannayuganda bakweka Bobby Wine emyezi 2 mirambirira nga bamunoonya. Era teri kintu kimuluma nga intelligence ye kulemerera kubeera nga tracinga Bobby Wine oba okumukuuma, kubanga omuntu bamuwadde obukuumi bamanyi bamulina. Ndaba abasirikale bivuba bye bamukuuma laba babaddukamu bwabayita mu myaganya gy'engalo n'abula. Kakati Muhoozi ekintu kino kimuluma nnyo, nnyo era alina okutukakasa Bobby Wine butya bwe yadduka mu Uganda era n'apostinga n'ebifaananyi ng'agezaako okulaga nti wa oyo Bobby Wine talinaawo. Kati Bobby Wine yamwanukudde okumunnyonnyola wa bwe yayita ewatuufu, kubanga Bobby Wine ng'amaze okubeera ng'agenda mu US okubeera ng'atandika international engagement. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces, ate era nga ye Senior Presidential Advisor eri taata we ku special operations. Kati yali very special operation ey'amaanyi ennyo eri omusajja abasuza nga tebibase n'emulema. Kakati ono atugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanyi ddiro yagenda, tamanyi we yayita, yamulema okumanya wa waali, kati amanyi ddiro yagenda era amanyi banga kiri amaze mu United States. Kati Muhoozi agamba nti Kyagulanyi nti yava mu ggwanga ennaku z'omwezi nga 26 shortly nga twakava mu kulonda, era ye mu kupostinga ku mukutu gwe ogwa X. Awo nno kiba kitegeeza nti omwana essimu yagibbye ku mukozi gwe bagamba agikuume, okusinziira ku bantu ku ripooti nze mpulira ku mutimbagano ewalala ng'abantu boogera nti omwana yabbye essimu ku mukozi oba omwana yatiiseza omukozi n'amuggyako essimu, ate nga luli baali bagimuggyako nga tusubwa bingi. Kakati omwana essimu yagiggye ku mukozi n'agyeddiza. Kati ono yapositira kaka Bobby should stop telling the world lies. Nti Bobby alina okulekeraawo okulimba abantu. Bobby kalina okulekeraawo okulimba abantu. He fled the country on the 26th of January this year. Yava wano mu Uganda yadduka January 26 January omwaka guno gwe nyini 11 days after elections. He has spent 2 months in the United States eating Big Macs while his followers are in jail. Nti bannange ono amaze wali wakati ennaku 11 zokka twakava mu kalulu era yakamala emyezi 2 mu United States ali mu kulya bikyepere nga ate eno abagoberezi be bali mu komera. Kakati ekyo naawe okiraba omaka twaliwo kiwete okwewaana naye ate ne weewaana nga weekubajje. N'agamba nti mbu Sam Salenda kiba kitegeeza nti abamu basalendaringa. Kakati nga yagamba nti ebifaananyi bino Kyagulanyi bye yeekubya ku Capitol Hill mbu tebiina makulu, era yabadde agamba nti Uncle Tom Kabobby mbu Uganda won its independence 1962. We are a sovereign nation. Kati no wano bannayuganda bamwanukudde nga bamugamba nti musajja wattu. Naye ate nange nkyewuunya era nga bannayuganda bwe bakyewuunya nti bwe tugamba nti ensi it's a sovereign state, kitegeeza nti ensi eno erina obwetwaze era yeekolera ku nsonga zaayo ewatali strings attached. Nti ensi endala tezisanyi kuyingiza nnyindo zaazo muki. Naye okubeera mu sovereign state kiba kitegeeza ate kutulugunya bannansi. Bwe kitegeeza nti kati ggwe olw'okuba nti ensi gy'olimu essa sovereign state, ekisobola okubeera sovereign state ne eddembe ly'obuntu lirina okubeera nga libuukala mu nsi eyo, lirina okuba nga litunulwamu. Kati bano bo munenge bamala gakozesa ekigambo Uganda is a sovereign state, so does it give you mandate okutokyalinga bannansi
kubanga it's a sovereign state ekyo nakyo kiri awo nakyo kyebuuza n'ogamba nti bano kati beboogera babitegeera. Kakati munnange Kyagulanyi bw'atyo nga Muhoozi amaze okuvaayo n'ayogera byayogera nga yeefula nti amanyi nnyo Kyagulanyi gye yayise. Kyagulanyi n'amuyambako nga president wa National Unity Platform nga amukakasa nti munnange nze nayita Rwanda ewa kkojjaawo Rwanda gye nayita. Muhoozi ate kukubanga awo yeebuuza naye anko ddala oli anko jjukira nti Rwanda ebintu ebyo byakyuka era ndabagamba nti Rwanda ejja kuva mu bantu bano. Ekyo nakibagambako mu mboozi zange eziise nti Rwanda ebyayo byakyuka dda era ebalagira ddala nti ebyamwe sibimanyi. Twabulirangayo Ian Kagame ng'ayogerako Museveni oba Muhoozi yatinka. Kakati munaye nga ngenda kunnyonnyola bulambalamba butya Kyagulanyi bwe yayita mu ggwanga erya Rwanda. Njagala omanyi nti aba Amora Beauty balina shea butter mu bungi bwonna gwe bwali badde bwetaaga. Shea butter ali organic. Butugera ku kintu ekiri organic kitegeeza tekirimu bikemiko. Kakati shea butter ajja kuyambako kujja kenkanyanya. Akolanga anti-aging. Osobola omusiiga ku lususu, osobola omusiiga mu nviiri n'okulyako shea butter. Kati n'ebirala bingi nnyo ebizigula ensusu bibalina nga biri organic tebiriimu biragalalagala bikolerere beba Amora Beauty. Osobola bakubirako enamba zaabwe bwe ziri awo ne bakunnyonnyola akawunvu n'akagga era ne bakubulira n'ebirala bibalina kuba byo bingi. Jjukira nti bino bikola ku bakulu n'abato. Maintenance Palace balina solar systems. Gwe aba Maintenance Palace ng'oyagala okumanya bye balina basobola okunnyonnyola ku nsonga systems ze balina eza solar. Basobola okubuulira ku by'amazzi bye balina kuba balina eby'amazzi n'ebyamasannyalaze n'abakugu bye balina obukugu bwe balina mu nsonga eyo. Ate era gwe bakwasa ekizimbe kyo bajja kuba bakikolako mu by'amazzi n'ebyamasannyalaze bye ba Maintenance Palace. Hillside View Apartments zino zisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda Kitende Kajjansi awo osinziira okubuuza ejjanyo ku kyaki. Bajja kukulagirira ejjanyo ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Transport eva ku airport n'okumpipya waabwereere. Dokita waali wano ku Uganda at large temufa birwadde. Dokita yatugamba nti pressure n'essukaali si bulwadde. Kati ebirwadde ebirala byonna ebikwatagana n'ebibumba, ebikwatagana ne prostate, ebikwatagana n'ensonga z'abakyala, Dokita Kigwagwa ye dokita ye answer. Era gweta ku namba yange esembyayo 7 weeziri awo enamba zange ku WhatsApp nkuwe namba ya dokita oba teekamu Dokita Kigwagwa ojja kuba ofuna enamba ya dokita butereevu mukwatagane ku mukutu gwange gwa Uganda at large. Kakati munnange National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa National Unity Platform afuuse ensonga era yabadde agezaako kuyambako Muhoozi Kainerugaba amunnyonnyole nti ate weemenya munnange nayita Rwanda eyo si AI bituufu. Bw'atyo nga addamu Muhoozi byabadde bakuyita batya kusaba samwa eyabadde akakasa nti ono teyayita eyo si airport y'e Kigali nze ngimanyi. Kakati munnange Kyagulanyi gagamba nti nga 5 Oktoba 2023 nti agasajjago agatemu bwe gankwata ku kifuba ne ganzija ku nnyonyi nga nakatuuka Entebbe airport byali live ku kamera ku mawulire agali loko n'agali international. Naye munnange osobola okutegeera obutamanya obuli mu highest office eya military yaffe. Basenior officers abalala nabo bayinza okuba nga munnange bali awo ebintu si birungi si basanyufu ne tujja kubanunula essaawa yonna. Kakati munnange ebigambo ebyo byabadde bya Bobi Wine era nga ye Muhoozi akakasa nti ono teyayise Rwanda yava dda Uganda n'agenda tatubuulira wa gye yayita naye ye akakasa nti yayitaawo. Kakati ebintu bino mukyabirabanga eby'omuzannyo naye amadda
ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abantu abamu bo balowooza nti Kyagulanyi agenda kuva eri akomewo oba nti singa yasigalawo ne bamukwata mbe byali badde ize. Bano balina ebigendererwa ebinene ennyo bye tujja okwogerako kubanga bannayuganda beetaaga kutegeeza repeatedly okutegeera ekintu tyanedda yalisigadde ate baali mukoze eki kyokka Museveni asobola okutta Bobi Wine abo bali abasajja baali abo bakiki kikisinga omutima omubi mu nsi gwe kyomanyi kye baalya nga kibi